naye kale banaye mbebaza mwe bali nnyo mwe bali ddala twabadde wano oluvannyuma nga video nali nakavaako kikazabadde nga 10 waliwo bwe badireyinze ebyabadde mabega w'emizindalo byabadde bingi nnyo neyanziza ebirabo byange mukama bawo omukisa mwantute autu nenja nenywa n'ebirala byonna mwe bali nnyo message yange nagifunye ebyandikibwa byange nabifunye nkyabyebuulirirako mukama kyabyesomesa munabaamu enjiri ey'okuddamu gisome ffenna wamu tujja gisoma ffenna wamu naye nga nze neyanziza message yange ey'omwoyo n'ey'omubiri mukama abawo omukisa mwe bali nnyo mwe bali ddala message nziddamu ku simu nezikyali nnyingi ate nga nyina emirimu nyina omuwarabu nyina bino nyina biri nyina biso njagenda nziramu mpola paka lwe naazimalayo. Waliwo bingi ebiri mu Uganda byenjagala twogereko olwaleero. Ebintu ebimu ebiri mu Uganda video etandise bannayuganda temuli surprised ku byo okusinziira ku mbeera eriwo ndudde nga mbebagamba ebimu nga mbasunirako busunizi. Waliwo ebiseera ebyo wabaddewo akasirikiriro nga mumbuuza pasita kiki ara onga tokyamwogerako ara owaliwa ara onga asirise nga tetumulaba nga tunoonya tetumulaba nembagamba bannaye sijja kwogera kyesiina kwogera nembagamba bali nyina ekintu kyenkozesa nga mu comment nga nkiraba olumu ku Friday nga mumuyitirako nga bwe mumuyitirako nga mpulira mu nkosa nga mpulira ebbwa mulinga abaagala okugira ensirika nga sagala tubyogereko ate nga mwe mubyogerako naye nembagamba buli lwe mulaba nga asirise nga tetwaliwo kyogerwa ku gundi ekyo ebeera strategic gundi okubanga kino okubeera bwe kityo ebimu ku byo mbyogera mu ngero bendudde nabo baba babitegeera Bible egamba nti omusumba omulungi endiga ziba zimumanyi nga naye azimanyi bw'aziyita ziyitaba bwe zimuyita amanya nti kakati kino kizigamba omulimu mpola bannayuganda bajja kutegeera ekigambo oba omuntu ayitibwa ara fulani ne impact eriwo n'olutalo oluliwo. Mbabuulira emabegako eyo gwali mwaka gwa 2022 2023 twasoma ku kigambo nti tusobola okuzimba ennyumba nga tewali nnyonda evuze. Ani ajjukira obubaka obwo? Tusobola okuzimba ennyumba ne beekanga ekizimbe ng'ennyondo ne bagamba wano nga tetuwulirangako nnyonda evuga naye ng'ekizimbe kiyimiridde ng'ate baakisereka. So ebintu ebimu ebiri mu ggwanga Uganda temuli surprised. Mwalabye jeno wamwe gwe bana abanyarwanda abatewanyisa mbuno balina jeno bigodo sisabanga ku jeno mutitizi ng'oyo bugenzo okukyanga tweet azijjeyo zonna azisiimuddeyo zonna baazimuggisizaayo olw'ebintu bye yayogedde ku Sudaani n'Erweru. Ebyo ebintu Sudaani n'Erweru si bipya ku bantu abampuliriza ku SPS Muwire Bible and Politics. Nabagamba oluvannyuma lwa Museveni okulostinga n'okuluzinga Congo ateekateeka okutwala ekitundu ku Sudaani eya waggulu n'eya wansi ateekewaawo ensi. Ne mbabuulira ensonga z'Erweru nzize nga nzoogera. Ensonga z'Erweru nnene nnyo era olwaleero okuva jjo tweet ezo bwe zaafuluma kuba ffe tulina platform kwe tusisinkanira UPDF naddala bannayuganda zikutuddemu ba high ranking officers ne ba other ranks. Bannayuganda kituufu Erweru yatukola bubi tumuyinako ensonga naye abalabe baffe si be balina okubonereza Erweru. Omwana waffe tujja kumwebonerereza. Ekintu kyonna kye mulaba ne kye muwulira n'ekitambula Uganda for Ugandans Munnayuganda yatukola obubi ffe tujja mwebonerereza. Abafirisuuti abakomole abatali bakomole abafirisuuti abatali bakomole tebageza ne bakoma ku Muyisirayiri. So bannayuganda mubeere lwakuba babadaivatinze temumanyi kigenda mu maaso mu ggwanga Uganda naye mpola mujja bitegeera. Ebintu by'Erweru nabo bibabuulira n'ennaku ezo mbadde n'akamala okulabula ne mbagamba bateekateeka okuwamba omwana w'Erweru n'omwana wa Katumba Wamala abo be bakulembedde naye bateekateeka okuwamba abaana b'abakungu b'omu gavumenti be basuubira okuba nga basekeeterera gavumenti ogijjako oba bituufu gye bali oba tebaliyo simanyi naye baagala kukukwatira ku mwana gw'osinga okwagala bamuwambe bwavu era abaana b'abakungu mu gavumenti mukimanye sawa yonna bakuwamba okusobola obulire ddala nga John Bosco Kibalama wabula ng'okera ku Master Channel obuuza ku daddy good morning how are you daddy I'm alive but please do it screen basobola okukontrolinga kitaawo oba nnyoko otwale ebbanga nga tulabye ku mwana wo Erweru ne Katumba Wamala mwe mukulembedde. Katumba Wamala bakamala okuttira omwana tannaba na kuvunda n'abaziisi tebannaba kuva magombe kuggwerayo kati bagenda kuwamba omu ku bantu bo oba ku baana bo b'osinga okwagundi okwagala n'akamala obbi bagamba nga tweet ezo tezinnajja. Mukama atuwadde ekisa ekituula wali ku ttebo bwe tubyogera nga balowooza mbu nno tulimba. Nze ekyanneewuunyisiza
ebintu bya Sudan nabyo ga nemba bulire ngeri je batematemo olutalo ne Sudan ogwo gwana guberawo nga guwulira nze kinewunyisa kubanga Eben ow'emyaka ena obwongo bwe bwenkanankana n'obwa Muhoozi ow'emyaka 5 mu Muhoozi ali myaka 5 mu simanyi gundi mwemeka Eben abera ku video zange nga awulira njogera oluvaawo byemba njogera byayogera talina mboze etali mu Museveni Eben talina mbozi nga temuli Museveni nabagambe nakwezo yagamba mama we gwe mami tofaayo nze Museveni namalajja wano ngenda nze nsoka nenkwata gwe ne Shalom nemba dusa nemba tola nemba kweka nenkomawo nenkakuba nenkata kati ne Muhoozi abeerawo nga kitaawa ayogera ebyo ebya Sudani kakati wano Sudani butujikutulako wano Sudani kakati wano tuba kasita tugenda tetutuuka Khartoum naye oba ne Khartoum tumutwale kati ne Muhoozi yayogedde bya Eben obwongo bwa Eben simanyi oba bwe bukulu ennyo obukuze ne butuuka ku mutendera gwa Muhoozi oba Muhoozi obwongo bwe otwongo twetutini twa mwana wa myaka 4 kubanga ebigambo Eben byayogera ku myaka 4 Muhoozi abyogera ku myaka 56 engalo naye Mukama nkwebaza wangu mwana jeno kama yampa jeno Eben nze se kakati awo kyembuuza omwana wange yalina obwongo obukulu obwenkanankana n'obwoli obono yalina otwongo tutono tw'emyaka 4 obo omwana wange yalina obwongo obw'emyaka 50 mu emeka mwana anasoboka nkugambye kati nze olumaliriza video eya Eben yeddako ng'apangawo ebintu bye ebikebe nga naye addamu ng'agamba kati Bible and politics kati kyandikibwa kyo tetugenda kigenda mu tusoose ku Museveni ye wa security alert zokka nguninga yatema kati nze mbuuza omwana wange ye mukulu ennyo tumutwale mu ddwaliro bamulongoosa obwongo babukendeezeko bubere bwa myaka 4 oba Muhoozi bagende bamwongeremu obwongo ayina bwongo bwa gundi bwa myaka 4 kitawe tuli kitawe byayogera omwana byakeera okulogootana nagamba erweru nti bakulese mu office ya Museveni omwana yagamba Museveni amuggirewo Katumba wamala n'erweru mujjukire ekintu ekyo nga nkibagamba Museveni n'aleeta erweru mu office ye n'abeera presidential advisor ku nsonga z'amagye mujjukire ebintu ebyo nga mbibagamba ng'omwana agamba abo bobonzigirawo n'engamba erweru lwawaayo office nti bagenda kukutta okimanyi nti nina ennamba y'erweru njogera naye nze singa mbadde njogera nze nenfuna ennamba y'erweru nsooka mubanja abantu beekasese njagala abantu abo omwatte munne kubanga ku bombi omwatta munne abatukendereze ekizibu kati nze njogera n'erweru bane njagala bankubira erweru esasa omuntu erweru n'okkakana ku bantu beekasese n'obatta bane njagala omuntu ankubira erweru oba Katumba wamala esasi mu mutwe naye simanyi tubonaabona tutya nga tulina bajjeno kati mwe muwulire ekiriwo amagye galimu ebiwayo ebi yo mwe bane luno olunaku sirwamu amagye galimu ebiwayo ebi ba officers ba UPDF aba munduli Tanzania bekutuddemu ba IO intelligence officers abali mu UPDF abasinga bonna Abanyarwanda babatumye okubega era ba UPDF mwenna mazo batirayo information eno mu mikwesese jamwe ba IO babatumye okubabega ku nsonga eyo kati banna Uganda aba UPDF ba other ranks abato bekutuddemu bali ku side ya erweru Abanyarwanda ba high ranking officers Abanyarwanda n'Abanyarwanda tototo bali ku side ya Muhoozi akasirikiriro kali mu mabarakisi kuba buli omwatu nulira munne critically abanozana okuva ekalumu okudda eri bogera kati olulimi olu abanyankole mugenda kufiira mu eno saga ekiri mu magye abenjocho bano simanyi bana abawumula amatuba n'abasala okutu ne bakuteekamu simanyi balina enjocho zino balina zino bali side emu kulwaniriraani erweru ne ba officers kati ate buli munyankole yebrandinga ngo omunyarwanda buli munyarwanda yebrandinga ngo omunyankole bannaye mugenda kuwulira Bennett mu barracks mugenda kuwulira Bennett mu barracks mugenda kumanya kike bayita ara ofrani wanudde muteekewa amasaga buyinza n'okubaleera ekiro era abantu abasemberedde amabarracks mwetegeke esasi lyandikusanga mu nyumba yo muteekewa abiri eyo nvuddeyo gundi obudde bwamwe nabbo basasula ebya Sudan nabibabuulira wane ebintu ebiri Uganda temuli surprised mutabani wa Museveni abadde atandise okuteekawo ba officers be
ngambi bagamba wano mbadde ngamba wako updates na bagamba sinza kuleta kintu kyesikiriziddwa kuleta niwankubadde byemanyi bingi nga natandise kubyogera wa eyo nvuddeyo baagala okukola nga kye bakoze mu Kereziya ne mu Buganda akabano kagenze katte ekkanisa basse ekkanisa ne Kereziya buli kisomesa kyonna abanyarwanda be bakikulira abanyarwanda bagenze baleeta enkola yaabwe mu machachi ne mu makereziya be bakulira amakwaya mu machachi kyemulaba ekyokutendereza n'okusinza ennyimba n'amazina g'abanyarwanda si accident baagala kitwala mu maje mu UPDF amakanisa n'amakereziya bayimba ennyimba z'abanyarwanda n'amazina g'abanyarwanda ku bituuti n'okuzina n'okusinza tolowooza mbu kigwa bugwimbo basi kiteeketeeke kiva mu gavumenti kiri mu kabano ebisomesa Sabakristu byonna birimu babano abaganda buli afa mu structure z'abaganda akulira ekika bateeka wonso wole munyarwanda buli akulira biki munyarwanda abamasaza asajja bakabaka simanyi biki simanyi Kayime Singo simanyi Katambala ebujuuko simanyi ani kitunze obwe simanyi bwe bajja bateekawo banyarwanda bakikola bakigenderidde nga bwe bakikoze mu makanisa gendo laba amakwaya gonna gendo labe ba ashazi mu makanisa mu machachi banyarwanda waliwo omusajja akulira ekigo ky'Erutete Gayaza ne Sabakristu ayitibwa Gerard Kyeyune si Kyeyune oyo munyarwanda bateekawo etteeka tewakyali kukyaza Kyagulanyi kukisomesa ku Ekereziya kyoyo n'okumukyazaawo mbwaze kimanyi mbu Kyagulanyi mbu bamuwe akazindaalo mu kisomesa kye Gayaza Rutete gendayo kibuuzo abo bonna banyarwanda buli kisomesa kimanyana bamanyana akikulira bo mugundi zaabwe emyaka 20 okuva kati mmwe mudawo mutuule bye bagala okuleta mu UPDF tekigenda kukola UPDF twabasookayo mugenda kumanya ekitibwa ara fulani basivilian tulina bwe tukyagala kubanga twagala tulaba omuntu nga kuto omuntu mu bulago bagambe ara amutuze uya amutuze akasajja ke mwagala tutuge akasajja tekakyalina makulu abayewa mwe dakika za mwengenda ziba wa mkyali ekintu kyene kyenjagala obulaga wano ndaba akasajja ke mugamba mbunno ara ombu nakagwembulaga akatugera. Now cameraman please let us first focus all the camera on the president of the Republic of Uganda because the people want to see their president. Mbunno ara ombu amutu. Sir, please wave to your people, they want to see. Ubira kabantu bo ubira yakaku. Sir, please wave to the people, they're watching you. You must welcome. Kisumagide n'okunyampa kinyampi. Bakigamba ubira kabantu kiri mu kunyampa. Let's clap for Jada. Bamugamba kuubira abantu kinyampye bunyampi laba laba kinyampye mu bijaketi kinyampye mu bijaketi kinyampye ne baseka fe ba civilian kugamba ara o akasajja kagwe mu bulago katuge anyampye mu bijaketi no bamugamba munange uubira ka abantu kinyampye bunyampi mugenda kumanya kye bayita ara fulani mu dakika za mwezi manyi wakyali ekintu kinene musoke mulinde ko wana kati gobadde kimanyi nti Museveni anyampe mu jaketi twaliri naawe ebika bya Buganda bijjuddemu ensowole Ekereziya ne kanisa bijjuddemu abanyarwanda batutte amazina okusinza okutendereza kati mutendereza mu lunyarwanda bye baagala okukola mu kanisa babikoze mu basajja abagundiivu mu Uganda abasajja ba Uganda abagundiivu nga oyina erinnya essente ettaka obukulembeze bwonna buli muntu afaana bw'ati aliko omukazi omunyarwanda genda yotandiko kinonyereza alina omukazi omunyarwanda omuntu omuyivu ngo yagala bye wasoma bitambule emirimu gyo oli mu business oliko omukazi omunyarwanda akuterereza ebintu bye baagala okuleeta mu UPDF tebijja kugendayo mulimba mulindeeko mulabe kigendo bannayuganda musigale nga mukola bye muyina okukola eyo nvuddeyo security alert kabejja yino oluvannyuma lwa NUP muwulire oluvannyuma lwa NUP ne His Excellency ejjo okugaba omusaayi ku kitebe muwulire Museveni alagidde General Sacheng ne Diana Atwine n'abeebyobulamu bonna bamufunire sample z'omusaayi gwammwe gwonna nga bwe bagujje ku kitebe kya NUP gwonna agwagalako sample ayagala DNA yammwe mwenna ebikolomero byonna ebibadde mu ggwanga ebinene oba ebigenda okuddamu okubeera mu ggwanga awali ettemu emmundu ezitaliiko accountability
awali obubbi bajja kumakingangawo na DNA y'abaana ba Nuupu. Buli awabadde obulumbaganyi nga bwe balireetinga DNA ani yakutte zino enjola za Kyagulanyi ye yasazeeko abakazi omutwe. Kyagulanyi yawamba abantu mu takisi olaba DNA emakinze ye yakutte ku guno omutto ye yalepinze omukazi. Ono Gaddafi ye yamenye edduuka. Ono Gaddafi kubanga DNA yino wano ate yino wano. Muwulidde NUP mukimanye ng'obudde bukyali His Excellency Kyagulanyi. Ebikolebera bigenda okuddamu okukolebwa mu ggwanga Uganda bagenda kulaga nti poliisi ekoze nnyo okunoonyereza okw'amaanyi ennyo eno DNA ekwatagana bulungi nnyo neya Lubongoya. Ono Lubongoya ne Wayiswa. Obalaba be bano. Muwulidde mumekinge sure nti omusayi gwammwe gye mwagugabye guli safe. Bamaze okukakasa Museveni agwagalako gonna nga bwe bagujjeeyo. Mwe mugenda okubeera abatujwe Kongo, mwe mugenda okubeera ababbi egindi, emmundu gye bakwata yonna ng'eriko enjola za Nuwa Mutwe. Nuwa Mutwe nga Nuwa Mutwe yatereka emmundu ezo ezitaliiko gundi. Nze namaze dde obbiteekawo nina obbiteeka. Kakati mubeere nga mujjukira olunaku lwe mwagaba omusaayi mutereke security alert eno. Enamba yaffe eri +97433939639. Ebisigadde tujja bisangamu bye tunayogera nga tugenze mu kigambo kya Katonda. Tutandise ku dakiika 3 zennyini era ku dakiika 3 tujja kuba tugalawo amasimu tugende mu kigambo kya dakiika 10 tuve mu kifo kino. Security alert z'olwaliro temuziita za kusaaga. Ate gwo omusayi gwa His Excellency simanyi bagwagala dda omusayi gwa Kyagulanyi. Mujjukira security gye nabagamba nti baagala omusayi gwa His Excellency Kyagulanyi n'ogwa Kabaka. Nti Kabaka aliko yazaalwa n'obukulembeze n'okwagalwa. Kyagulanyi kati yaliko ekintu kino ekirala kino. Ne bagamba bagukwate bagugatte bagutwale baguteeke mu muhoozi. Mujjukira. Debate eri open. Wanji? So njagala okujoininga wana Uganda okwongera okukulisa amazaalibwa nti ebaza Katonda olwa otuwa SPS nimwe. Amina Sebo. So happy birthday to you. Thank you Sebo. Jokubiri mudakiika zange zino ebbiri. Abana Uganda security alert zino muzifuna nga mulowooza bya kusaaga kati twabyeko ebyemmwanyi ng'oli agamba agenda kulipotinga wa SPS imwe. Naye nga tubagamba bwe mufuna information mugitambuze buli omu agitambuze mu byalo gyava emessage etuukira mu Uganda. Twalabyeko luusi ate nga atagala n'egunde bya simanyi Marburg nga twasooka kukuba bya mpox netubitwalira ddala serious netubiteeka ne ku international level. Jjukira nti Museveni yali yeesunze Ebola ng'ali kuba abantu ekitundu kyawa Yabamugolodi Madudu Emubende. Emubende netukuba Ebola oyo nnyo ne BBC nebiyingiramu omu ku comrades Batoke yabeera involved n'omuntu wa BBC ne batandika okumuthreateninga naye twakuba security alert eyo. Kati enesemberayo ddala gomna Uganda mpox tegeera nti tulina okwongeramu amaanyi kino ekinyusi naye enesemberayo ddala nkulu nnyo ey'omusaayi. Museveni olowooza lwaki abadde alwawo ng'agamba abaana mu makomera mbu bakirize mbu baza emisango. Lwaki obanga yeekakasa nti baza emisango egyo lwaki tebabasalira. Kati Museveni agayaaza n'akwata omuntu neyenjoyinga impunity abantu tebalina musango abaana bawamba bakitaabwe ba John Bosco Kibalama n'abanya n'avaayo n'agamba mbu bamulina naye lwaki tebasobola kumutwala mu kooti oba bamanyi nti yaza emisango nga ye gavumenti. So byebyo mu ddakiika 2 neyanziza nnyo neyanzege. Amina Sebo. Akume. Happy birthday again. Thank you. Mugende mu maaso. Kale Sebo. Amina Sebo. Oyogeddeko ku cultural dances ez'Abanyarwanda. Naye nga oyogedde kituufu ogenda mu Ankole region. Eyo cultural dance eya Ankole gye bayita ekitaguliro. Bagenda bakijjawo babayigiriza ebiziina byabwe eby'Abanyarwanda balaba emyola nga tebitegerekeka n'okunyuma tebinyuma. Ndirabawo abantu babipostinga ku TikTok bakwata cultural songs za Ankole
ne baziteekamu culture dance y'Abanyarwanda nga n'okunyuma tebirina n'amagezi. Tebinyuma biri awo mbu every day. Ayinete burudi. Tebinyumako yadde bave ku culture dance y'Abanyankole bagende e Rwanda bakole ebyabwe ebyaffe babiveeko. Toyanziza sawa. Wabale tuweleza ssebo. Amina sawa. Omulala. Toyina data. Oba network. You all must welcome for Nga to connecting. our Omulala. Wanji? Hello, Pastor. Happy birthday. Thank you, Sebo. Yeah, webale kuweereza nyaffe Uganda era twesiimye nnyo okubeera naawe. Amina Sebo. Buli lunaku nkolera olunaku amaanyi we bagaba gaagala okunzigwamu wano mu kyeyo kwendi we mpuliriza speaker kamwe. Ate olunaku luba tutandise bupya. So webale nnyo era nsiima obwongerwa. Amina Sebo. Yeah, kakati the pastor alero chendooza be bantu baffe abakyalowooza nti tulina government. Omuntu agenda nakutama nti government tuyambe enguudo zonoonese biki tulina abamafia abakwata obuyinza bw'Abannayuganda naye oba Abannayuganda tetunaba okukitegeera ekyo. Kakati bw'omala okukitegeera n'ebya abaana bampuuga abakiba kyabo bonna otegeera omanya nti bagwa mu katego ak'abanyazi nabo bafuuka abanyazi. Kakati oyinza otyo w'obeera embwa nefuuka enkolya. Kati oyinza ate okugiyita mbwa nti okyalina mbwa omanya bumanyi nti ekyagwa mu nju sikyalina mbwa sikyalina kyonna kyendina okukola kwe kusalawo amagezi okukijjawo. Kati ate tulina okumanya Abannayuganda nti Museveni ne gurupu ye ey'abanyazi bakoze ebikolobero bingi nnyo tebajja kuvaako okujjako nga tubajjeeko. Kyekimu kyokka kye tulina okulowooza. Era omuntu bw'awulira nti tugenda mu kalulu oba tetulowooza ku byakalulu ng'akalulu tulina okulowooza ku ngeri ki buli kye tulaba tulowooze ng'akakisa ak'okukola kye tulina okukola. Naye okulowooza nti abana abasajja bajja kuvaako tebajja kuvaako kubanga ekisooka bakimanyi nti ebikolobero bye bakoze bajja kubisasulira bwe baba baveeko. Ekirala esente ze banyaga ebisimbe bye balina buli kintu kyonna bakimanyi nti tewali ngeri yonna gye bagenda okusigaza ebintu ebyo nga tebalina buyinza. So tulina okukimanya era tulina okukitegeera buli lunaku buli kaseera buli wooli buli kyokola okimanye nti tulina okubajjako obuyinza bwaffe tubwedize kifuba mu ngeri yonna gye tusobola okuyitira mu mateeka oba si mu mateeka. Amateeka tetulina kubanga tetulina gavumenti. Nkuwaddeyo eddakiika emu ebigambo ebyo obize mu luteeso. Yes, thank you. Itesange kere kisitwane neje na meje ijona je non bapugane neje salo okicholo mamukera apugane. Era ikokolak era lokarak era situngala dauta soma oni borolo era okonno ile mamkebe kineta isikina pugan nare jenete be ebuna akiyane kesi ebuno ademare kesi mali kera la dauta kisa koko kanuka ngono mamutunga mamoru genke buna losite
belo ailo smoti e jona le mar ni sika kanuka ngono na maja so ni kerre e jona omo e ponali ibek no tona le mar tungalu e riba sami abange boss utule busia no ko chaka ozo huli no kumanyambe government isi huli ne government aba huli ne ndaba yaye huli ne ndaba abanyasi huli na abeti becha abantu ihala mu Uganda always huli no kwelwa na honga abantu huli sho hola basa ingeri sina ikunyalo kutusaba abantu bano kusisala nengo kubasambwe Museveni yejo kutulaho nende bano boss abadongi ne bana be hola boss niyo baby kunano boss bamolo kujoininga baby basyabwe kutabasa mwa abantu abani abejo kutoyetusaho olukile subuha lukwetenyera koti Uganda ulino kwetusaha abantu bano musirifu obaba daha obase badaha olweso mwezi abana Uganda mbebasa ubase kwesho buli rudalo. Thank you so much. Thank you. Siwe wale kuweleza. Kale sebo to yanzuka nesebo wale nyo ngali dala bambi. Amen. Hello. Jendi njabo lyoti eyo. Oyina ennimi mekazi oyogera. Amanyo Luganda no Luzungu. Okay, tesa. No Rwanda ndowulira naye saagala gyogera. Kakati pastor nze ngenda saba bana Uganda. Especially abagenda mu kanisa. Waliwo kanisa awo mu wanongo ogenza natete nokwata ku luguudo olugira esabiramu mukyala wa Kiddawalime n'abaana ba Kiddawalime ne mukyala wa Kazimba Mugalu. Eyawe yamakayi abaana. Eyamakayi waggulu eri wa makayi. Ku makayi bagenda ne lino saidi za Kinaawa. We bayita ewa Kolokolo. Bagamba abantu nti omuntu ne wabeera nga Munyarwanda we need to reconcile kubanga fena Katonda y'omu. Enjiri eyo nkyamu nnyo. Kubanga batukolako ebikolobero ne bagenda mu church ne bagamba nti wembanga ndi Munyarwanda bye muwulira ku social media nti Abannarwanda nti abana badde batandise bayimbira akabano nga akabano kafuuse akabano nga babyogera mu kanisa nga babyogera mu church anti nga babagamba oyina owasa omukazi bana bawala balungi bampisa sibe bali abakati banagamba tukoya akabano nga abavubuka bayogera akabano kati ekiro kikesezo olwaleero ne babayita mu semina ne baleeta oyo omukyala wa Kazimba Mugalu mukyala mukadde nti ne batuuza abaana ne bagamba nti fena Katonda yatutonda y'omu oli ne wabanga waggwanga ddala oba mulundi tulina omusaayi gumu we need to reconcile muyina oyiga okusonyiwa fena tuli muntu omu ate fena tuli baddugavu tuli bana Uganda oba yavaawa mubasonyiwe k'abaana tubasonyiwe nga ffe mutuwe bakadde baffe bo abaddewo victim nga batwala ettaka lya tata wate nga bamuforcinga wase omuwala omubano nga bagamba lwaki mutugamba nti no tuwase nti mutukolere embaga mu church nga ate abantu bemutukaka ku social media babogerako nti babulabe eriffe eyo kati kwe kuleeta eyo reconciling nti twenenye tudde eri Katonda lwa nsonga nabo bana Uganda era nabo batugavu nga ffe Katonda ye yabatonda. Pastor ngenda kwebaza nnyo kubanga message eno tugitambuza abantu bategedde abantu be bagamba muno biri ku social media abantu wansi bategedde kati kankuba kajja n'okupangisa ennyumba ne bakubuuza sebo ova wanyabo ova wantino oli Muganda n'ogamba ndi Munyankole bagamba tata weyongereyo Abanyankole mwekwekamu aba bano kati bano kokako kati kasita goyogera omubano olaba omuntu nga yesika so nze ntwala okusima kwange eri gwe ne Tikyalumbuye kubanga abantu kati bali sente bali nga bategedde era kati nabo abasinga luli babadde nga bamanyi nnyo mu eyo church ku makayi ne yeryawo mu Kinaawa awo wakolokolo simanya senti biki nga bamanyi nnyo tebagambwako ne kati batandise okukakkana kati ngenda abananga akabano kaako mwebalire ddala kati tugenda ku campaign ya kwokya makanisa weewa tugenda kwokya makanisa muteke wazi kati mu kanisa we wali ekizibu pastor kubajja natunulira omuntu nagamba bannanga we need to reconcile musonyi we fena tuli banya Uganda fena bote bateleza mbu fena tuli banya Uganda omuvubuka yawanisa omukono n'amubuuza fena tuli banya Uganda bavaawa
namugamba nze mutukako okuwasa wati mutukako okuwasa nti tuwase mu kyaki tulabidde abakazi mutukolera embaga ng'ebiri ku social media tubiwulira nti tuwase omukazi male naye emyezi 3 aleete muganda we nze nfe basigale mu bintu byange tetujja wasa bawala bammwe buli omu awase mu ggwanga lye olutalo lwabadde lw'amaanyi nnyo pasita lwakuba kati amasimu bagagaana amasimu agagana bagamba we mujja okutwala information ewoyo omuvubuka bamuyita mbu pasita omuyaaye mbusima ya the devil pastor yagala kukutabangula gwanga kubanga woteeka ku byamawanga abantu tujja kwettaka abavubuka we are ready to die for our country. This is our nation. Rwanda insindala na Uganda insindala. Temutukaka wasa bakazi bana Rwanda muteke twefunira abakazi manye nti anzi senze na mwera video singa wene kwasa church ati mvuka nagamba mukyala akazimba mugalo nti gwe mama mukadde I respect you bawo bakulabira mulabire ye lwaki togamba kubawe bikolwa ebibi byakola bana Uganda mujja wano tuli konsero lwaki mwetemusoka ne mukola li konsero mu kisenge kyammwe ebyo pastor nenge nanyigiriza nnyo laba nga nfunako ka video kale nyabo katufunire katambule webale banange mweberere labayo wano labayo tuli konsayiringe nabo kuki twagala basoke batubulire tuli konsayiringa nabo kuki batukola ki basoke bakitubulire batukola ki labayo wano hold on a bit batukola ki ababagamba tuli konsayiringa with them labayo ndabo musajja wa kabaka Fred Bide ndahiriye mu izina l'Imana omusajja wa kabaka nishobora byose konza sokoza inshingano zanje nk'umuyobozi national legal advisor muri humubano kandi konza korana omusajja wa kabaka mukasambidde izeye urubanza rw'abayobozi banje kandi nkayobora abo bose munsi y'umuyobozi wanje mumfashe rero mana Olito omusajja wa kabaka mukasambidde omusajja wa kabaka mukasambidde DP musajja wa kabaka okuva simanye kalungu bukomansimbi omusajja wa kabaka mukasambidde Fred Bide ndahiriye mu izina l'Imana nishobora byose konza sokoza inshingano zanje nk'umuyobozi national legal advisor muri humubano kandi konza korana ubunyangamugayo n'ubunyangamugayo izeye urubanza rw'abayobozi banje kandi nkayobora abo bose munsi y'umuyobozi wanje mumfashe rero mana kati tugenda ku campaign ya kwocha makanisa ati bagambye bwe bati kati katwocha amakanisa na makerezia bakakase Hello Icho bambo gamba bulungi nyabo mpozi gweya Anga ndi fiti so kwagaliza amazali bwana lungi twebale kukula era ne bazakatonda ibalo kuwa chances nokirango kyawangalira ku dunia kuno era musaba akuteremu baraka mbulamu bwo buli kimu kyokwasake nga akikuteremu baraka nziramu okusalutingira Mr. President Kyagulanyi oyo nabbi Allah gwe yatusindikira okubeera nga tunulire gwanga Uganda musalutingira Mr. President Kyagulanyi nzirako okusalutingira afande Katongole oyo abatakuleka muzi kuba bana banje baleka muzaliro naye obanga yasobola ne bakuleeta era nsalira omwoyo gwa mami Allah agulamuze kisa agwe ekitangala agwe agutale muguru kuba mumukozesa guru bate bakweka muzaliro naye I mean teacher amazimo nkolera senga sibbo sanje kutegedde tasyo ila kinali nesoso kubeera nga nasaba akufunira second bone naye wakisamwe gali teacher ensoka kugamba teacher ekibuzo kyange ekibuzo kingenze nakyo imbuza teacher gwe ekibuzo kyange sigo basomeseza oba yesterday oba osajjo ntino abantu abamu balina okufa mu Uganda okuterera siye gwe kakati muwozi wabalabye bafanda abamu bajena abamu mu ggwanga nga balina okufa Uganda okuterera gwe lwaki oba okyabalemerako kubakunga nti agenda kutta tabaleke kuba balabye nga balina kufa Uganda eterere kubanga nerwe yagamba ina abantu byatunulira mbwe kasese nga bagwana kufa obuti tegera kati sagala ndemu bagamba kuba ye watusomeseza ekintu nganda badala yabamu balina okufa kati nemuwoza bweyalabye balina kufa ekyo ekibuuzo ekirala nga era nga kusaba kwange kugenda eri Mr. President Kyagulanyi
nti kuba Museveni yatukweka okumanya yatukweka education nsaba president Kyagulanyi Senga Zembuyinza political science etandikire ku primary level abaana bave buto wansi nga bamanyi ebigenda mu maaso ekibuuzo tuyinza okuba nga tukunga bana Uganda okuyimuka okwekalakaasa abaana abamu ne batugamba nti ne wamuna akunga bana Uganda okwekalakaasa president Kyagulanyi tasobola agenda mu Buyinza directing nga mu maaso goba Museveni neneebuuza kijja kitya era ne bayongerako nti amagye gasobola okuwamba obuyinza obwo ng'ate ffe tuyimuse netwekalakaasa so kati neebuuza ebyo bintu bibiri lwaki president abeera tagenda mu Buyinza direct ate era lwaki amagye gaba gawamba obuyinza nga ffe tuyimuse netwekalakaasa ekisembayo tikya ago gabuuzi g'abaalemwa ago gabuuzi g'abafeeri yawamagenda maaso ekibuuzo kyange kukunga kwange kwa bannayuganda okuyimuka okwekalakaasa singa nze kubesinga ku bannayuganda especially ffe abavubuka yessaawa tuyimuke twekalakaase kuba nze ndaba buli nsi muli abavubuka nga bayimuse ennamba esingamu bavubuka bebayimuse bebasinza okukulembera olugendo olwo minisi tuba tugattako kyamaanyi nnyo future yaffe tuba tugitangazisa kyamaanyi nnyo so abavubuka tuyimuke twekalakaase tuteekewo embeera okubeera nga tukyusa future zaffe baana bangi nga tonna banafuna zadde baana bangi nga batya obufumbo because of obuvunaanyizibwa atunuulira agenda kufuna mwana munne obuvunaanyizibwa bweyongereko afune ne munnaabwe omuto kati obuvunaanyizibwa obwo so tulina kulerula future yaffe essaawa eno nga tukyali bavubuka nga tukyalina amaanyi kati ekyo kye ŋŋamba akasembayo tica bannayuganda tuddemu ku bwongo waliwo ewantu wagwa ebigwa tebiraze ngambe nga entoloko we watuukayo embale we waguddeyo n'ekyagwa ekiteezi ne bajja ne batuma Nabbanja najja nga yeerungulanga ogusanyi gunnamatimbo ffe tetugamba eyo zonna ebyo bijja bigwawo ebyo byonna ebiguddewo ne bajja nga batuma oyo omusajja omukazi temusobola mukuba kakumbi temukira bambonna abajja bagumaasa bagumyagumya naye nga talina kyagenda kyusa kati isaawa eyo byonna ebitundu tubirabye Nabbanja ne bamutuma tewali kikyuse ewalala singa waggawo ekyo abagenda kumwongera omutuma naye era ne mumutunuulira kumbe nga ababuzaabuza lwaki tetumukuba akakumbi Nabbanja bali ekyo kikazi kyantama kikyanze byebyo ebyange Hello. Kale sebo. Akati tokamuna okukulisa okula. Sebo. Ewo mai okula okogwade emyaka gy'otuuseko gikuliseemu daimozi tu olabe gy'ogenda otuuka. Nja kutuuka. Akumpera obulamu. Nja kutuuka. Akumpera obulamu. Amiina sebo. Akati mazze njagala kwongerako ku batabana. Naye oli wansi toteredde bulungi tereera sinamu kiki eddoboozi terivaayo. Kansobire kati awo eddoboozi yange eteredde kati ompulira bulungi kati. Abanyarwanda betuzaddemu abaana banaye tebabeeraliikiriza nze omwana gwe naba abaana be nabazaalamu mutabani omu nga ne bamuyita omunyankola ayomba agamba nze ndi Muganda so tebabeeraliikiriza bwe naalabamu ekyenniso kye nabazaalamu nga kyawuguka nga nkyettira ate ekyo nakyo bo nga basobola okubadda nange bwe naalabamu kye mbazaddemu nga ndaba kyowuguka nga nkitta ate na buli mukazi eyatufumbirwa ng'oli mu bano bambi olwo kiba kisoboka sookoddeko ewammwe ensi bw'eriterera olidda otherwise tugenda beesalirako emitwe kuba tetubeesigamu yadde eddakiika n'emu obwo obuzeezeze bwe mukola mutukoze ebintu bingi pasita abo bano batukoze ebintu abo bano batukoze ebintu nga tukyali baana bato nga tetumanyi nti abo bano bwe batu betweyisa nga tuwoza abakazi batutulugunya kumba abo bano bali mu kututulugunya nga tetumanyi n'otuuka okuwulaba nga nze mu famire yaffe tulinamu abo bano babiri naye muganda wange omu amaka yatunda matonde lwa mubano nze agenze waka naddukayo buddusi lwa mubano kati nze ndi ekizampo kwaba abantu kati buli muntu abeeteekako ogenda kufiira bwereere ekisembayo Katumba Wamala bw'oba oyagala olaba Uganda empya wali tuyambye n'ova mu Uganda tukwetaaga yadde watunyiiza tujja kumala gabusonyiwa Lwelugumira kibooko zaffe naye tojja kugumira kibooko za Museveni eza Museveni agenda mu kuba tasaasira ffe tujja kuba tuwumba engalo mwali badde bagezigezi ne mwetegula ng'obudde bukyali ekino ne kirema batuukako pasita mwebale nnyo okulabula abantu ku kabano ko kabali kagenda mmalawo ensi eno beera bulungi Hello. Kama yebazibwe pasi. Kama yebazibwe nyesewo. Happy birthday munnange. Thank you dear. Mukama kutongerereyo emyaka emirala ate tulabe tubeere ffenna mu Uganda empya tusale ffenna Yordani tutuuke ffenna tuliye ffenna ku bibala bya Uganda. Amen.
ensonga esooka eya pulezidenti akantu kano gyonna akalabye nga pulezidenti agaba omusaayi neŋŋamba allah kuguno Museveni gwe yanoonyedda gwe yayagala wekiba kyetaaga kwokya ddwaliro lyonna agufune ajja kulyokya at least yanatwala ekicupuli naye ng'agambye nti nkantute gwa his excellence naye mumanyi his excellence mugezigezi ayinza okubalaga nti yagulwadde n'atuukayo n'abagamba ogwange mugumpe mukire mugumpuli kugamba naye si mwangu ye mumanyi si mwangu obusajja abumanyi obwa Museveni era alabika yabagambye kasita wano public ngumye yo naye mumpeni eryange mubinke awo nagumyemuko naye katulongeye the blood of Jesus kubanga omusajja si mwangu ayinza okuba we yamwagala we yamufunidde naye ekyo manyi Katonda ajja tuyamba ekyokubiri akasirikiriro koyogeddeko mu magye eggulo tweet yabadde yakafuluma n'enjiwaako ku brother wange omu munene magye naye be baganda abo be batulugunyira lumu yakuba omwana w'omubano trainer mulungi trainer ye be bamu ba instructors be tulina mu UPDF abakadde yakuba omwana w'omubano oluyine bamuteeka katebe bamugamba soko tuleko katebe ojja kututtira abaana bamuteeka katebe era alabika akyali katebe kati jonna muwaddeyo ka Twitter kange nemunga akonga kakafuma naye teyanyeze nasirisebe paka kati ate nga bulijjo tushe yalinga obuntu ne tunyumya ne tukudisika naye yasirisa akasirikiro kugambya akali magye mwekali naye kinava malala eyo ekitaliko mutwe onokiwulira ojja kiwulira naye katusabe naye fulani Christmas era tuzimugirira mu nziza kama yande katu n'olwaliro asobola okuba ekirabo n'olwaliro osobola okuwulira ekintu ekirabo kyammwe buli omuntu agenda n'ebirabo bye ne kati kyekirabo omusajja oyo kyanyinza okumpa kati kubanga nze maze emyaka egisooka kava akalulu kaggwa buli lunaku nkeera ku Facebook okutunda waliyo breaking news waliyo ekintu kyagana okunvaamu buli wembi ku essimu yange nsookera ku breaking news naye katusabe Katonda yeka yasinga okumanya awo tujja kuyita kama akumpeera omukisa amina mukwano happy birthday Wasenya thank you dear wanji basta nkulamusiza munange nange sebo amazaalibwa amalungi sebo neza sebo munange kasi nsinga badde njagala okwogerako munange okimanyi akabano kasiruka konteyina village yongera ku ddoboozi akabano kakola ki kasiruka konteyina village Pastor nji akabano kasibuka konteyina village tuli balimi bamwanyi eruweero tuli balimi ba myembe twafuna omulimisa oba konteyina village n'atugamba waliwo eddaganyirize erikwata ebiwuka mu malimiro gaffe eddako nze emyaka ng'ebiri esatu emabega kaakati ng'atuwa ekiwete nga tuteeka mu nnimiro ng'ateeka mu kicupa atugamba ekikerenga kino mukiteeke mu kicupa musibe mu nnimiro bannange twalina emiyembe naye omusiri omulamba gwavamu omuyembe ogu nga gulinga omutwe gwa balamu naye nga nagwo muvundu mu musiri omulamba mwavamu omuyembe ogu gumu twagenda okwetegereza mu biwuka mu bikebe ebimu twateeka ebikerinda nga njuki ze ezaafa kubanga enjuki zino ze ziwakisa emiyembe gino okubala okitegeera emiyembe ne giva kyobola emiyembe gisinga gyonna giva Kenya emwanyi ne zifuuka ebirerya nti ekitegeeza abanyarwanda basibuka konteyina village kuba ne bagaba amadagala abalimisa bonna bava konteyina village era ogenda okwetunuulira bwoti abaganda bavaamu dda mu bizinesi z'ebyebirime mu konteyina village mwasigalamu banyarwanda n'edduuka ndimanyi balita nsanja agurosima yagurovetinanya biki era bannayuganda beegendereze nnyo konteyina village weewava ekibondo ekyonoona obulimi bwa Uganda neyanziza sewo basi kintu kyoyogera kituufu nnyo abanyarwanda kikolimo
omanyi mu musiri omulamba egy'emiyembe ekanga mmeka ne mubamu omuyembe gumu nga gulinga mutwe gwa bbalamu nali nagwo muvundu ate nga nagwo muvundu tulina eruwero bungi ebyo ebikere bannange kankule byatandika dda basooka nabiweke kati biweke kakuzeeko bikebe ebyo ffe tulina obulumi ku banyarwanda eruwero pasita ebyange toyanziza ssebo Hello. 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 Ochiwa. Wanje sebo. Sanso kuliza happy birthday. Thank you mzee. Amazalibwa amalungi. Amina sebo. Webale okukula, webale okuzaalibwa, taata wo yeebale kuzaala ka baby boy. Amina sebo. Kyokka bannange. Yeebale gy'otuusaako engalo mukama wange. Amina sebo. Nsanyusa okuwuliza naye nze obusungu bunnumye kubanga awansooseeyo. Kubanga nalabye pulezidenti jjo ne ŋŋamba bannange nakutte ku mutwe ne ŋŋamba singa nnyina essimu ye. Ekyo nenkiteeka wali nenkisabira busabizi. Kati ekirala nsaba omutugambire oba omutusabire oba omulagire simanyi naye bannayuganda tulina mulagira kubanga ewaffe ffe tulina omugambako. Tumwegayiridde ave mu kyaki ezo ez'okugatta abagole ekikungo. Jjukira Securitate gye watuwa ey'ebikungo by'abagole ebyo. N'olw'ensonga eyo nsaba omutugambire omutusabire tufukamidde atuyambe ave mu bikungo ebyo by'okugatta abagole. Simanya mugenyi mukulu simanya biki bajjamu akagaati mu migaati bannange tumwegayiridde era tumusaba busabi. Byange mukama wange abalala bateese. Kale sebo tuyanziza. Hello. Pastor webale okuweereza eggwanga. Kale nyawo. Happy birthday. Tusaba mukama Katonda akwongera amazaalibwa amalala. Amina. Sobola otuuka mu nsi ensuubize. Amina. So njagala kwogerako ku kya president. Tumwebaza okugaba omusaayi olunaku lwajjo naye ffe nga ffe abantu abamwagala ennyo twanyoleddwa era nze nkyali mweraliikirivu ku musaayi ogwo gwe yagabye. Ku lw'ensonga Museveni agwagala nnyo kino ekitabani kye ekiwunvu kye ekitamiivu kisobole okugabana ku musaayi gwa pulezidenti waffe. So ndi mweraliikirivu mu ekyo. Simanyi oba baagututte oba engeri gy'ali dabadaba sitayiro baagugyeewo awo bwe baba baagugyeewo tujja kuba basanyufu. Ekirala pasita nkwebaza emirimu gy'oweereza eggwanga. Amina nyawo. Taata weebala okuweereza eggwanga. Nsaba mukama Katonda akwongera obulamu akuwangaaza osobole okulaba ku baana bannakabirye ne bannakakakwe. Amen. N'akana akantu pasita tetuli kukoogerako naye nga kakulu nnyo nti endagamuntu z'Abannayuganda ezisinga zaggwako. Pasita bagaba ndagamuntu Abanyarwanda bali kubawa ndagamuntu naye Abannayuganda endagamuntu zaabwe zaggwako. Ekyo nakyo njagala abantu bakikootinge nti tugenda kwe tuba tutuuseeyo. Sikatembeeta kuba sikaagalangako tekalina kituufu kyekaali kavuddemu. Naye ekituufu nti tuli mu kutambula tugenda mu 2025 naye pasita bwe tunaaba tutuuseeyo bantu baffe endagamuntu zikweziri. Pasita endagamuntu ezisinga zaggwako. Njagala kutuza abantu pasita nti endagamuntu zaggwako banyuwalinga endagamuntu. Ekirala pasita kyenjagala okuyisaawo kino nga mmaliriza. Taata simanyi oba abantu Uganda bwe bagiraba nange bwe njiraba simanyi. Olaba abantu bwe tugamba mbu abantu abali ku gurawundi tebalaba ebyofa abali ku social media fo tubiraba. Pasita Uganda abantu ebintu babiraba. N'omuntu ali eri wansi babiraba. Pasita waleeta wano ekintu kye wagamba nti nno emmwanyi ebigundi bye bali kubawa ebikebe bigenda kutta busi. Nabirabye ng'obiraga. Bali mu kukaaba amaziga ate bagamba pasita yatugamba. Njagala okwebaza n'ekigambo ky'obuulira pasita onkyusizza oyagala kunzizza mu bulokole. Olina engeri gy'obuulira ekigambo pasita ne ngamba omusajja oyo.
Obanabi. Pastor oyagala kunzija mu busiraamu kunziza mu kigambo tata webale obuulira engiri omuntu n'ategeera okuleka engiri z'abano ba bujingo tukwebaza taata webale nnyo webalire ddala kwagaliza amazaalibwa go amalungi mukama katonda akutuwangaalise akuuma atakuumira mpeera akuume mukama akumpere n'ekirabo ky'obulokozi amin obulokozi kirabo mukama bw'aba akikuwadde akikuwa ekikutomere mu linnya lya Yesu okitoole Wanji? Hello. Omulala. Ekirabo ky'obulokozi kyo kitwalire wongo budde bukyali tokikiriza na kuwola kitoole. Ekitibwa n'ettendo byonna biddire mukama biramba nga tekutooleddwako n'akamu. Omulala tukyalinayo eddakiika zaffe nga 20. Nkukutte Wanji Beba kisa amazali wa malungi Amina mami kakati ekimu ky'abanyalano abantu ab'emyaka gyaffe abakuzeekuzeeko abakazi bonna biseere bye bazaala abaana abatali baana bewaffe naye ate abaana abo tebamanyi Rwanda era okukimugamba nti ewamwe Rwanda tebakyagala kati no bakitembeta butembeesi kutulaga nti ekyayitiridde bonna baagala naye ebyo n'abazadde babwe byogera oyombidde byalayira ebyo abaana tebabyagala abaana tebabiriimu kati oyinza ogamba kiraga Shuma nti gende Rwanda ate nga nekitawe tamanyiyo kitaawe ebigenda mukalinga akaana akabeera waka nga kawaana ab'omulirano babafumba ennyama tekagashumba kuba kalengera ennyama eri kalengera ennyama eyawali ne kawaanayo nnyo kati kakuba kibooko kati oba gashumba yennyini tugenda mukuba kibooko ate oloshira anyway abo bantu baffe kati ekyendaga muntu eziweddeko pastor akajja okubeera enkwaso kisobola kutandika oteeka kalulu ng'endaga muntu zaggwako bani abo bagenda okulonda ekyo nekyo kyendaga muntu kiwanvu kubanga abo abasajja bawandiika abaana baffe mu masomero mbu bagenda bawendaga muntu tebabawanga ndaga muntu okuva 2 n'olwaliro bakyawandiika abaana bawandiika n'abaana ab'olunaku mbu babawendaga muntu naye tebazigaba tezifuluma zonna zifuluma baziwadde Banyarwanda olunaku lukye bannayuganda bonna batuule wansi kyokulabe abajjudde mu layini nga bebaani be baavudde luddawa akakalu kali void nga teranagenda katuukako tetusobola kukkiriza ebintu bwe bityo endaga muntu tezifulumye ziweddeko kyokka ate bateekateeka bani be bateekateekera kale kati kizibu naye ng'amaka agasinga bonna baawasa abawala abannalwanda mu biseera babegako wali temuli baana baawaka ekyo abantu bakimanye abaana si baawaka abawala bajja bateeketeeke kale pasita olunaku olulungi Hello. Wanji? Pastor, happy birthday, Mr. Thank you, dear. Since down South America. Pastor, nsooka okwebaza president waffe atufuze bulungi. Yebali nnyo yebalire ddala. Naye alina baafuze obubi. Abasituka n'ekiro ne banywa ku mwenge. Bagenda ku media. Ne bawandiika bye bataali wandiise ne bagenda okuddamu obwandastandi. Na bye bawandiise egyo tebagiteeki. Nga Twitter alina zijjayo. Nga bo bategeera batamidde. Nga Twitter alina zijjayo. Bategeera batamidde. Abafuze bubi nnyo. Kubanga ku myaka 4 gye batufugidde. Ye bw'aba bafugidde emyaka 4 bwegiti. Natuuka n'okubali kuyonkesa embwa ku street. Natuuka obbeebasa mu nzijja mu compound nga bali bwe. Ogamba n'abafuula abasezi. N'abafuula abasezi. Abalala ensimbu ne zibakuba ennyumba yonna neewunya ekivundu. So alhamdulillah. Saba Allah yongera omutukuumira. Pastor, mbadde nsaba. Omwaka guno nga guggwako. Neebaze ku bantu abayamba ku Kyagulanyi Robert Ssentamu okuggula bannayuganda amaaso nga nange muntwalidde. Pastor, abamu baasirika tetwamanya nsonga zaaliwo wakati awo abakyaliwo abakyayogera alhamdulillah n'abaavaako era wali mbeebaliza waliwo mwali mutegeerera kati we mwanywera enjaga ne muvaako ne mudda ku street mutandika okuleekaana sibamanyi nze nsigala mumanyi bali nga president bwe yagamba nti asigala ayagala okumanya mawu oli so soono Pastor, nja kwebaza Patricia Sewungu yakola ekyamagero gye ndi Muyomba Samuel
wakola ekyamagero gyendi kojja omugezi okyabikola neera webale nnyo webalire ddala omugenzi Suuna Goloba Mukama akulamuze ekisa era omule emirembe taata nze sijja kusirika ensigo gye walekosize mu nze sijja kusirika paka Mukama kuumuze emirembe waliwo kyali wange yali kusaasira Florence amuza swale wasirika simanyi byaddako nina bukirwa sigala mmanyoli bwe natandika naye makanga Jaffa webale nnyo webalire ddala ticha wange omulungi Lumbuye Fred webale nnyo webalire ddala Sendege Ivan wawubuka muko ne kati simanyi oba waddako webale nnyo webalire ddala Masaba Faustin my soldier thank you very much Asimwe Isaac thank you so much papa Pato Uganda webale nnyo tata webalire ddala Nomani Ganjo oli gwe natandika naye webale nnyo webalire ddala PTA Daily Stab bane mwebale nnyo mwebalire ddala Uganda ekyabaagala n'abaasirika tetumanyi kyaliwo naye Uganda ekyabaagala tukyabeetaaga mikwano pasita ensonga esembayo eya mukwano gwo Isaac brother wange enfa ya Isaac ye yafaamu yeyo omugenzi Salo pasita buno obukodyo bw'okuleeta abantu ne bakuuma abantu ewaka paka we baddira babatte tebitandise leero byonna Museveni addamu bidde pasita bwe batyo bakola omugenzi Saalongo ne Naalongo bunnamwaya mu nfuufu ab'okuza nawo wonna mwali mu mumanyi abakuzeekuzeemu si bano abazaddwa mu 2000 nedda pasita bajja ku makya sawa 2 ne bamulinda paka wakomerawo ku sawa 2 nga omukozi waali ewaka abaana be baali basomera ku St. Noah primary awezana naye mbw abatemu bawerekera omukozi n'agenda n'anona abaana ku ssomero n'abazze waka nga n'abatemu weebali paka abazadde lwe badda ne bakuba Saalongo essasi Naalongo yasooka okuyingira mu nju Saalongo ng'avaako emabega kuba gwali muzeegwe ng'asooka kucekinga ku nte yali ayingira bamukubira mu mulyango ne Naalongo bwe yavaayo okujja okulaba naye ne bamukuba ne twebuuza ye omukozi yaddawa ate pasita okumanya ebintu ebyo byali mu famire nti n'ennyumba y'omu omuntu oyo namwogerako mu kabano Hello wangi Mukama affe yebaziwe amina nnyo nsanyusa n'okuyita munnange nzunze sirenu nsigeeri naye Mukama njagadde leero happy birthday to you thank you Newman neyanziza nnyo okuyitamu omanyi woba nga press ekubye eyokukuba ng'okuba tebakwata oba ne pressa nga ate bakutte naye nze soko kakane mami nzikakanye ennaku weesinga okunumira era olwaleero kyenjagadde okwogerako kyemmanyi ngaera bwe bakuwuliriza nga ne Katikkiro eyeeyita Katikkiro Mayiga Peter yeebale nnyo yeebalire ddala byatukoledde bino byonnyini nga byotubuulira ebyokugema abaana yeebale nnyo okugenda mu America Bill Gates ne bateesa ne babawo omusingi omuyitirivu baleete ebiragala bagemere ku baana baffe kyokka bw'avaawo ye n'agamba nti ayagala nnyo Uganda ayagala nnyo n'Obuganda obubaka obwo njagadde bumutuukeko nga tumwebaza byatukoledde yeebalire ddala akoze bulungi era tuli basiimu mu mbeera eyo naye kale aliwoza na Katonda kankomaawo ekyokubiri erweru namulabye ng'awera nkolokoto era njagala olweru ampulirize bulungi bw'aba kwali bwe namulabye ng'awera enkolokoto ndi musanyufu nze olweru simusalira musango ngera bwe yagambye kubanga yagambye nti Katonda yasalira omusango yekka oba mpozi ne ku nsi omulamuzi naye ye tebamusaliranga musango era talina nange bwe nandigambye bwentyo kubanga noono amwewerera okumutta naye basse bangi bakasiregwa n'abalala be tutamanyi mu byama bayitirivu naye ensaba erweru oyo nga bwe yabadde n'amaanyi agagoogera olunaku olwo lwe yayogedde ebigambo ebyo agakozese atuyambe waliwo munnaffe agambye nti atuyambeko emiggo egyaffe emitonotono ffe nga atuyambye teriyo na miggo ebyo byebyange bye mbadde njagala okuyisaawo okugenda eri erweru ne Katikkiro okumubuulira byonna byonna byakoze Buganda nti tuli basiimu naye simanyi Mukama kyamutegekedde oba naye ye kyakola ki kyasuubira nga naye azadde era Mukama amuwa omukisa agumwongerere ddala kakati n'olweru naye atukolera yagambye alina akagambo ke yagambye nti teri anzanyirako omutwe oguliko omutwe yagambye nti gwe muwoozi nja kwamula ekikuliko kakati awo wenyini wenjagala njagala amutwamulire
amutwamulire tugende nga tusembula mpola mukama abampeera omukisa tweyanziza nnyo okutuweereza mukama kukola obulungi mukama waffe yesu kristo yeebazibwe sebo mukama yeebazibwe nnyo nyawo happy birthday thank you nyawo kakati njagala kwogerako ku nsonga ey'ettaka ly'e Namutunku ndi omu ku batuuze b'ettaka ly'e Namutunku mwampaddeyo ne mugamba mbu noze nabayinsaiti nga nja batwalako ettaka eri mbabuulira leka ndirwanirire emitwe tegifaanagana gera maaso kati nze mbadde nsaba busabi omwami gwe bayita Nyanzira Gerard yani ye Nyanzira Gerard Nyanzira Gerard Nyanzira yenga yakulembedde mbwe agenda simanya kuba ttaka eryo lirina yiika 3 mbunga bwakuba yiika 10 ng'atwalako yiika 4 naye mbadde musaba n'obuwombeefu ettaka eryo lijjudde abantu era alyesonyiwa aliviireko ddala alyesonyiwe agenda akipamene mu ttooyi tuboye okutumalako emirembe emirundi mingi tubalaba nga bagenda bakuba ettaka nga basenda abantu ne Nabbaale bakikola kitegeeza byenjogerako mbiyinako obujulizi batwesonyiire ddala abantu b'e Namutunku kino nkiyisiriza ddala ku mpewo nze sirina kyentya ebigambo byenjogera binvunaanyizibwako tebivunaanyizibwa ku mulala mwesonyiwe gwe kyeyamaani suuna mufe ku ttaka kati nentwala okugamba bannayuganda bonna tusabire pulezidenti waffe kuba security alert y'omusaayi nagiwulirako ate yagabye omusaayi bannange tumusabire tumweyongere okusaba Museveni ne bw'anaabikola bireme okukola ayonkere muli embwazi kale mami hello yesu yeebazibwe sebo yeebazibwe nnyo nyawo uliika okuzaalibwa amina mukwano webale kutuweereza kale nyawo namwe mwebale kubeerako amina sebo njagala kantu kano leero tukakwasaganye babiri naawe ngenda kuteekayo ka statement kange okampeeremuko ka question tag gundi oluzungu nalwiseye waka owange jo oba luli wajja ne sipiidi nene ng'ogenda kubuulira mu luzungu oba break wagikuta otya ate n'obivaamu kati leero tugende nti ine bantu Busoga left Kyabazinga's home osobola okunteramu ka negative question tag awo ayayi kawedde tugende ku nsonga endala nenjagala okubuuza nti lwaki wagobye ine bantu e Busoga yabadde alina obeerayo mukyala waka mama wa mukyala wa Kyabazinga omwoyo mutukuvu wa Busoga yamugoba omwoyo wa Busoga yamugoba webale sebo nze nabadde rediyo nze nakusa mawulire exactly kyebadde njagala kyenjagala okugamba kikino nti bwe wabadde just radio tutegeeza ekiriwo nenjagala ine bantu mugambe nti yazanya n'abagezi yayingira omuzanyi gw'abantu bagezi nnyo tabasobola neneebaza Kyabazinga ne maama we London bannange basiniper ebintu tubitegeera bituuse lwaki ndese kituufu ine bantu ne babadde nabo oba abamugoberera bakimanye nti bazanya n'abantu abagezi ennyo teboogera tebakola ki naye bakola actions kati nembuuza tibagenda kunenyani bagenda kunenya Kyabazinga banenye omukuumi we banenye ine bantu kwe bakwasa obuyinza oba banenyani teri ensonga enkulu ku bintu bino byonna gwe waleeta mawulire nze naleeta mawulire ate nga matuufu 100%.
webali nnyo kati ine bantu yekoledde ekintu kye nga teri amukutteko yatuuka n'awulira ekintu nga kimuyingidde n'amanya nti akazanyo yayingira kacyamu n'asituka mwennyini n'anooba kati ne wetumusanga takyakola makulu bamwesa omwesa omuganda wange bamukuba buteba takyakola makulu gonna wenva kuine bantu nina gye ndagawa otubuuliddeko emabega awo nti waliwo omukyala gwe babadde bajjako ettaka nga n'abakooba akirimu n'ogamba n'abakooba tinabakooba ave mu bintu by'ettaka eryo n'oyogera byoyogera ebimukwatako nga tukira airline nze nekyayine bantu nze ndowooza kino ekintu kyakulwanyisa kyamaanyi nnyo olaba situla ine bantu nga just awulire buwulizi kino ekyanabakooba ndowooza kijja kutukolera nnyo wesinga oba okikoze nga bwe kirina okubeera tewaline n'abakooba gye yagenda okukola ebibyeyi tewamutuma tewamusindika sigwe wagenda kukwata vidiyo okujjako oba mwenyini yeyakuwa ebintu ebyo kyangu kuba nti osobola okukuuma ekyama n'ogamba nti twateesa naye we muba temwateesa ne n'abakooba bannange n'abakooba mutugobere mu ngeri etali yakulwana tugireyo ebintu bya n'abakooba aduuke yekka nga teri yamukutteko kubanga watugamba bwe yagenda ne mukyaki nga yeebwalagwala tetumwagala naye omukyaki kubanga abantu bw'anaabeera ku billboard atajja kulagawo talina gyagenda kugenda ine bantu takyalina kintu kyonna kyakugamba luli walaba ng'agoberera taata nga bali kukumbaga ku anniversary tugamba mwenyini yejjeeyo mu buli kimu teri yamutuma abadde ateekeddwawo mu diiru emulevi talina gwagenda kunenya mukuumi kyabazinga ani oba teri nkigattako nakiri oze emirundi okuva ku Tuesday otugamba nti abantu abamu balina kuvaawo mu all aspects si mu ddiini si mu poliisi si mu ki ekintu ekyo tubadde tukyogerangako mpolampola okuva emabega naye kyansanyusiza nnyo nti wekyakuyingidde n'obusungu bungi kitujjukiza okola revision buli lunaku kintu kirungi nnyo abantu abamu balina okuvaawo naye okuvaawo manye omuntu okufa kuli mu ngeri nnyingi omuntu afa morale omuntu afa emotionale omuntu afa physicale mu byonna kwe tulabira ku Kazibwe Bashiri Kazibwe takyalina waayinza kubeera owulira n'abantu bakugamba nti ne mu bantu be takyasobola kutambula yekka ensi n'ekimanya nti yakola ekyo nekimutta kyendowooza nti wetuba tukikoze nga bye tulina nga ekyanaabakooba kino bwe kiri kijja kusobola okutuyambako abantu bano abamu okufa kubanga bonna tebagenda kufa physical nti babatemeko emitwe abamu balina kufa nga bwe watugambye nti abamu we bali naye nga bafu balina kufa nga tebakyalina bwe balabikira tujjukire omulabe waffe akozesa ekintu ekyo twakaziika omuntu eyali ow'amaanyi ennyo emyezi si mingi omusajja Kiddu Makubuya buli omu yamwogerangako nga musajja mugezi nga buli kimu naye balina bye baamukola n'atuuka nga takyasobola kulabikako mu bantu era watugamba nti weeyali nga tayinza nakuvaawo oba kukola kintu kyonna nze ndowooza eyo tuulu y'amaanyi nnyo n'abakooba okuggyako nga mulina endagaano naye kale mami tusabire ngenda kuddamu tusabire kubanga obudde bwebwo saba oggalewo ngenda kuddamu nga tumaliriza oyina ekirala oyina poyinti endala mbadde njagala kwongerezako jasi katono nti abantu abamu abatukoze obubi bajja kusasulira ebintu byabwe nga Nantaba omutugamba byakola omwana wa Nantaba ajja kusasula lwaki nkigatta n'ekya Museveni mwennyini ebintu bye biremye mu tugambye ebiseera bingi nti baagala omwana we byantalo we yabula ebintu ne bijita naye abatukoze obubi abamu bajja kusasula n'abakooba mutuwe kale mami saba Katonda omulungi taata tukwebaza olw'olunaku lwaleero na byonna byetuwadde abazaaliddwa mu nnaku zino betujjagulizaako amazaalibwa taata tukwebaza lwa bulamu bwabwe tukwebaza ennaku z'otuwadde ennungi n'ebibi byonna ebigirimu tukwebaza taata tukusaba otubeererewo
otukwatireko otulambike era otukuume nga tuli bumu nga bwe tukwasa ekintu kyaffe kino ekya Uganda ekituusa bw'oyagala tukituuse tukuume tusaasire we tusobeza ate otuwe omwoyo mutukuvu atukwatireko atukulembere paka gye tunaatuuka webaza nga tukkiriza nti owulidde essaala yaffe mu linnya erya Yesu amiina nnyo tweyanziza nnyo baye tubeyanziza nnyo mwenna abakubya amasimu mukama abawe omukisa bambi bwe tumala okusaba tuba tetukyakwata simu obudde buba bugenze twatandise ku dakiika 3 tukomye ku dakiika 3 mu 2 kitegeeza dakiika zammwe nzibasasudde zonna nzibawadde nenzibaddiza ekimu ku kibuuzo ekyokuddiramu ono kibuuzo kya Nabakooba Pawulo badde nyina wano olunyiriri lw'ennoonya lukyambuze Pawulo yagamba nti Mukama yamulekamu eriggwa mu mbiriizi ze nga buli lwayagala okwekyusa ddeno ng'eriggwa limufumita n'aterera n'addamu gundi senga twakikola ku mulundi guli ogwaluli nga tulwanira ekifo ky'Emityana olwaleero mukadde maybe senga ali mukomera kubanga oba tokyalina kirala ky'omulinako lwaki temulireka ne libeera eriggwa weewawo Nabakooba nsobola n'omujja mu kalulu Nabakooba nga badde ye agenze mu kalulu okwewandiisa mmwe temumanyi ebigambo byenjogerako ye yabimanyi ne mugamba nti vaayo ngenda bita ku ssaawa 2 weewawo asazaamu obwa kandidenti we kuba amanyi kyenjogerako kati senga kimala okuyitawo n'aguguba n'agamba kakati kiyise tebakyalina kye baŋŋamba muba mugenda mukola ki Pawulo yagamba nti Mukama yennyini yandekamu eriggwa mu lubiriizi nga talina we yeekyusiza nga buli wakola bw'ati ng'eriggwa limutereeza muleke eriggwa lyange muleke eriggwa eryo lirina we ligee naye mmwe temumanyi kigambo kyenjogerako naye senga kirimala ne kifuuyibwako empewo ne kiyitawo muliba temulina kye mumugamba ansirike naye bwe mubanga mubyagala nze nja bibawa ebyo bye Nabakooba mbirina ebyo byo mbirina bwe munaaba mubyagala nja bibawa naye mbadde nnoonya olunyiriri olwo naye lumbuze kakati njaddubawo olulala Mukama bw'anaaba yagadde waliwo ekintu omusajja kyayogeddeko ekya Container Village nyina akabano ka Container Village awo naye omanyi nkola ebintu nga nyina research nsooka nenkola research nenkola okunoonyereza ku bintu nze soogera ku kintu nga nkigize tutte ebbanga lya myezi nga 6 nga nyina ekintu kya Container Village eyo nayogerako mujjukira ebiseera bye nayogerera ku bantu abatunda eddagala n'ofuuyira obutunda bwonna ne bukala nyina akabano akali ku Container Village awo waliwo n'omukyala ng'ovudde ku beebirime waliwo omukyala atunda eddagala erya habo naye eddagala lye likola Munyarwanda eddagala lye likola lwaki likola Abanyarwanda tebagenda mu malwaliro g'e Uganda ag'abazungu bakozesa habo oyo ali awo ku Container Village waliwo omukyala amutunda naye beeguza Banyarwanda era bw'ogendawo mbw'alina eddagala lye likola naddala olubuto olukuluma walidde obutwa olina kye weekengedde bw'abaako kye yeekengedde mangu adduka w'oyo omukyala fayiro eno nagisanga mu ofiisi y'akabano naye sinaba kupenetratinga bulungi kutuuka we njagala kutuuka ku nsonga y'akabano akali ku Container Village omuntu ono akoogeddeko yandeetedde okusomola bye sinnamaliriza waliwo omukyala alina edduuka enamba yeri 0783 75 09 41 era mu kabano bamuyita Maama Neeza oba kodi oba Neeza mwana we nti maama omulungi Maama Neeza maama omulungi fayiro ye mu kabano kungulu kuliko Maama Neeza Mami Neeza oba Maama Neeza ali ku namba 0783 75 09 41 0783 75 09 41 ali ku Container Village atunda nnyo eddagala ery'amanda erikola ku butwa era bw'oba olidde obutwa n'ogenda awo Katonda n'akuyamba n'akuguza eddagala naye bw'okukuguza eddagala osooka kumubuulira ani yakugambye muganda wange Navas I salute thank you so much osooka kumunnyonnyola
ani yakuwadde ennamba ye olw'okuba bo bayina aba akusuubira okuba nti ojja kwogera ekigambo eki ategeere nti oli wa mulayini eyo era bw'otamunnyonnyola nnyo takuguza ddagala naye alina eddagala lye likola emiti egyo agijja Tanzania Rwanda Congo bamuyita Mama Neeza kuba ku nnamba eyo omugambe Mama Neeza bw'atayita bw'oba bw'ogendayo n'akubula ng'ogamba nti wire nkulimba akabano ku container village katuufu nkalina ko lwakuba nkyakagoberera ebirala katusoke tubireke nja bireeta ebyo bye bagamba mbuno simanyi ndi musumba omuyaye tugenda kumutendera gwakwokya makanisa biri ebyakabano kati tugenda bivaako biri tugenda kumutendera gwakwokya makanisa amakereziya amakanisa g'abaprotestante n'amakanisa g'abalokole emizikiti gyo musooke mugireke emizikiti gyo musooke mugireke nja kumala kubuuza ku sheek aptop atubuulira engeri y'okukolamu emizikiti kuba ye muwulira ng'ayogera nnyo oluwalabu emizikiti gyo musooke mugireke abasajja tebasaaga musooke bomu baleke tusooke ku makanisa amakereziya tugoche muli akabano mukawulira abasumba mwe mwetonda gwe mukakazimba mugalu wetonda ku Abanyarwanda betonze Abanyarwanda batwetondedde wotwetondera ku Abanyarwanda batukola ki lwaki baba oba nga balina bye batukola lwaki bo tebasooka ne bajja bo ne batwetondera ne bagamba nti banaye tuli considing ku lwensonga eno neno tuli considing nabo ku ki kye batanna tugamba mwebye byo obusiru oswambu n'enjiri ye y'okusonyiwa tubasonyiwe batwetondedde batukola ki lwaki bakitukola Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo jangu ko osuke oyigirizo somese batabani bone bawalabo ekigambo kino mukama kifuke kama futa n'omwoyo mutukuvu okutambulira abatukuvu bo kibale ebibala n'ebibala byakyo biberewo mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza bina tusabye abantu bonna ne bagamba nti amina ntuusa okusasira kwange eri comrade ntegedde ko comrade MC Noman mulwadde alumizibwa alina embeera gy'ayitamu comrade tukusabira nja kunoonyako nga nvudde wano naye tukusabira Mukama akusumulule katusooke tugende mu kigambo kya Katonda Bakolinso ekyokubiri essula ya 10 ngenda kusomawo olukwakwaya kuba n'ebiseera ebyo twasomawoko tugenda kwogera ku lutalo n'ebyokulwanyisa essula 10 naye nze kennyini Pawulo mbeegayirira olw'obukkakkamu n'obuwombeefu bwa Kristo nze gwe mutoowaza bwe mba siriiwo mpitibwa muzira kale mbeegayirira bwegayirizi bwe ndibaawo neme okubalaga obuzira obwo bwe ndowooza okuba nabwo eri abalala abalowooza nga ffe tutambula okugobereranga omubiri kuba newakubadde nga tutambulira mu mubiri tetulwana kugobereranga mubiri kubanga ebyokulwanyisa eby'entalo zaffe si bya mubiri naye byamaanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo nga tumenya empaka na buli kintu ekigulumivu ekikulumbazibwa okulwana n'okutegeera kwa Katonda era nga tujeemula buli kirowoozo okuwulira Kristo era nga tweteeseteese okuwalana eggwanga ku butagonda bonna okugonda kwammwe bwe kulituukirira. Njagala kutandikira wali nti ebyokulwanyisa ebyaffe si bya mubiri na musaayi naye byamaanyi eri Katonda mu kumenya ebigo n'okumenya ebikulumbadde byonna n'okujeemulula embeera zonna. Wano Bayibuli eyogera ku kika kya byakulwanyisa naye tekitegeeza nti tewali lutalo oba nkinyonyodde bulungi. Wano Bayibuli eyogera ku byokulwanyisa eby'omwoyo neyogera ku kika ky'ebyokulwanyisa teyogedde ku lutalo ki naye Bayibuli egamba ebyokulwanyisa bino ebyamaanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo. Waliwo olutalo olw'omwoyo n'olutalo olw'omubiri omulundi guli nakyogerako. Njagala okutegeeza bannayuganda nti waliwo olutalo oluli mu Uganda bwe tumala okumanya olutalo tuteekwa okumanya ekika ky'ebyokulwanyisa bye tulina okulwanyisa mu lutalo. Nakugamba olutalo olw'omubiri bwe lubaawo olina okumanya bwe bakuyita mu kooti senga omuntu akuleetera empapula nga yakuwaabidde mu kooti n'otagenda mu kooti n'odduka wa pasita simanyi n'otwalayo ebimu eby'ekkumi n'odduka n'oyingira mu kisiiba okusiiba n'okusaba bajja kukusiba kuba tewategeera lutalo ki lw'olwana. Bwe bakuyita mu kooti bw'omala okusaba naawe gende wa looya. Bwe bakuleetera kooti order naawe edduka ogenda ofune kooti order emenyaawo eno genda oleete injunctions simanyi genda oleete caveat naawe oteekako caveat naawe oteekako court order. Oba otegedde amakulu go oba otegedde olutalo n'ennwana yaalwo. Senga obeera nga
okubidwa pressure nodduke wa lawyer nakuwandikira ekibaluwa ekiyimiriza pressure tujja genda okuddamu ng'otambulira ku muggo anje bwe bankuba nengende wa lawyer ekipapula kya lawyer kikola ku birala ekipapula kya lawyer kyamaanyi nnyo mu misango ng'oli mu kooti newankubadde yonna peeni era nga konna kubaako sitampu konna kubaako obujogoli awo ne sayini wansi ekipapula kya dokita kikola ku birala dokita bw'amala okukwekizamininga bw'ati n'awandiika ati awo obujogoli bwe bw'ati alinawo obujogoli bw'ati n'asayininga keno wansi n'akubako kazigundi kaabwe bw'otwala mu famasi yo wa famasi amanya nti kana akajogoli kategeeza magnesium times 7 magnesium plus cipro kati gwe tewabitegedde kati obeera otegedde ono lawyer bino bye yakoze bino ebya lawyer birala n'ebya dokita birala kati mu Uganda tutegeere wa we tutwala ekintu mu kifo ki iddi tutya ewani Bayibuli egambye olaba ebyokulwanyisa eby'omwoyo olutalo kati nga tubadde mu lutalo lw'okubuulira enjiri abaana ba NUP balinga abantu aliriza mpola mu NUP bakozeseza ebyokulwanyisa byabwe bya gundi bya mwoyo nagenza okwekanga nga abantu aliriza bwe bati mu maanyi nagenza okudda engulu nga ndi mu full combat ya NUP naye bwe naze engulu ne ngamba ndeke ekibiina kya taata nenziruka emisinde nenzirayo mu NRM naye ebyokulwanyisa by'abaana by'amaanyi bintu aliriza ngenda okwekennenya nga ngenze eri olwo lutalo lulala olubanga nga balulwanye gundi bwe batyo be bamanyi gundi balulwane bwe batyo kubanga otuka n'ogira ngo oliwo NRM naye nga NUP byenkola bikunyumira ebyo byakulwanyisa kyovula bakati ne NRM erina bafutu soldiers erina ovuro erina biki kasolo ali eri akola bya Bobi Wine kasolo wa NRM ng'ali eyewaabwe eyowa eye Masaka byakola byonna akola bya NUP ebya NUP byamukwata alina abaddukira ku mmotoka ye simanyi baliwo bameka nga ne kasolo nga naye nga afulumya emikono nga naye nga ali mirambu waggulu ku bodi ye mmotoka waggulu biri ebyokulwanyisa bya nuupu bya gundi byamukwata ebyo abikole naye olutalo olw'okulwana okununula Uganda tuteeka okumanya ddi lwe tubikola nkugambye mu NRM mulimu abantu bakolera ddala ebintu bya NUP eyakajjajjo kati gye balabirako naye n'omala babuuza nti NRM tubasangawa nga si ku State House awo nawo nange waliwo ebizibu abantu abatalina kitebe emyaka 40 nababuuza kati ffe ekitebe ekyagaana bajjajja ba NRM be batayagala kitebe oba abazzukulu be batayagala kitebe NUP bo bakirina bakuŋŋaaniraawo eno eri abakuza baside eno waliyo engagement eri saidize eri waliyo abafumbo eno waliyo leadership y'abaliida eno waliyo ba elders eri wansi abaana basamba mupiira eri waliyo studio eri wansi waliyo gym waliyo ebikonde NUP nammwe ero lyonna ttaka lyabwe mu kibuga wakati abalijjawo nabo wabula ebibiina byonna ebyatusooka bikyapangisa waliwo yatuyirimba Yellow Tower ya myaliriro 8 mwezi naye alinga wa Pentagon wa Pentagon yagambye mwe mwazimbisiza abantu mwazimbye biki Pentagon bamalayika be bagenda okusomba omusenyu naye Pentagon yagambye abe wakakande bazimbisiza abantu malayika gabudye ayina okuva mu office ajja asomba omusenyu ne buloka ku Pentagon eyo nvuddeyo ebyokulwanyisa eby'omwoyo obitegedde owe NRM weekanga oli mu NUP nga tebakuyise gwe wabulirako nga NUP ewandiikira Ssenyonga guno wa NRM ow'emukono oba muzeeyiru byayikisiki ebyokulwanyisa bya NUP eby'amaanyi byamenya emitima gyabwe egyali gikulumbalidde mu NRM ne beekanga nga bali ku kitebe kya NRM nga muzeeyiru byayikisiki agamba bannaye mbonaabonedde mu NRM naye emirembe giri wano mu NUP wentuuse wano sikyafudde mbandi awo nga Ssenyonga yali kyamaani wa NRM emukono ebyo ebyokulwanyisa mu bikozese naye ebyokulwanyisa ebirala biri eby'olutalo luli nabyo mu bikozese kakati wano wenjagalidde tugende mu kitabo kya Esther mu kitabo kya Esther bw'osoma ekitabo kya Esther mwalimu okusala bw'onoosoma essula ey'okusatu n'ey'okuna bagenda mu kusala era Esther n'amaliriza essula y'okuna eggalawo ng'egamba kati ke tumaze okusaba genda mmenya amateeka bwe kuba kufa nfe bwe kuba kuwona mpone kati ebyokusaba ne babiteeka ku bbali Esther n'agenda mu action
Esula yanoonya kyasobola okukola waliwo ebintu ebiringa ebitono. Esther yafumbira kabaka emmere emirundi egi. Nga Kamani amaze okuyisa ekiragiro ky'okutta abaganda bonna Mayiga. Nga amaze okulagira okutta abaganda bonna babageme ebidagala bya Bill Gates, babaseera amasannyalaze, bata abatakatekeko abanyarwanda ensowole. Esther eyali omuganda eyali mu lubiri ebiseera eby'omuju. N'asala amagezi okufumbira kabaka emmere. N'ayingira n'asaba olusa. Eri ewaffe Mawokota baluyita lusa. Mmwe muyita olukusa. N'asaba olusa n'amugamba bannange naawe ngondekawo nnyo. Ebbanga lyonna nga sikulaba lwaki okola ebintu ebinamubuuza Esther zikola ki wano. Obadde ogamba ki Esther? Mbale njagala nkufumbire ku mmere. N'agamba ky'oyagala. Kendo ofumbe emmere. N'agamba mugjeeko. Bane mujje mbagabule. N'amufumbira emmere omulundi ogusooka. Namugamba Esther merengeo obadde ogamba kinamugamba njagala nziremu nkufumbira omulundi ogwokubiri. Esther ali mu kulwana. Ye kabaka akaswera ali mu kulya. Esther ali mu kulwana. Namusaba n'omulundi ogwokusatu. N'enkya mwandikomyewo ne mulyaka. Namugamba naye Esther olabika olina ebintu ebirala byeyagala okuŋŋamba. Ngambira ddala ky'oŋŋamba namugamba ddamu okomewo olya emmere omulundi ogwokusatu. Bino ebintu bye mulaba bye olabanga Esther ali mu kufumba nomo food. Olabanga Esther ali mu ku otulabanga abajja live eza bulino. Olabanga abali mu content bakugambye mu makanisa kitokota ekigambo kabano. Waliwo abali ku media nga tetuli ku content nga tuli mu byaddala nti Kazimba Mugalwa deployinga ne mukazi we agende to neutralize za kabano message. Anenda bannange Bible egamba tusonyiwe tubikulya nga Bible etugamba nti musonyiwe omubano. Bwe mwate muli bw'otasomera lunyiriri lugamba nti Uganda sonyiwa akabano muleke ensonga z'akabano tujja zisolovinga. Batwetondera kuki basooke bayimirire. Olaba bali mu kuba birayiro. Batugamba ono musajja wa Kabaka mukasambidde kati lwayogera olunyarwanda akuba ebirayiro by'okunyweza obunyarwanda n'abanyarwanda mu Uganda over my dead body. Esther ayingidde. Esther amaze okusaba ayingidde mu kufumba. Kati mu kufumba simanyi yafumba nga asaba bigambo ki. Kabaka bw'amala okulya namubuuza bane kati kiki namugamba ngenda kufa. Njagadde nkufumbira emirundi esatu egy'omuddiringanwa kuba nze ngenda kufa. Ngenda kufa nga ali akutta. Kama ni agenda kunzita. Kama ni agenda kututta. Fenna abaganda. Mayiga agenda tutta. Mayiga yali alwanira kitiibwa. Mayiga ali mu kitabo kya Esther. Alwanira kitiibwa. Lwaki abo abaana bampisaamu amaaso. Bonna babawambe, bonna babatwale, bonna babajjewo babatwale. Abaana lwaki bampisaamu amaaso? Abaana batwala n'ebifaananyi by'omuntu ku gundi nga tebatwala byange wakiri Katikkiro. Tetukkirizibwa kutwala bifaananyi ebyo. Ebifaananyi kama ni genda osome ekitabo kya Esther ove ku verse 1 ojje nkisoma ogenda kulaba Mayiga nga alwanira ekitiibwa mu Buganda. N'azimba n'ekitindiro. Mayiga yayimirira mu lukiiko lwa Buganda wakati n'ayogera ekigambo kino. Aba abaganda tuwe ebitiibwa naffe tugenda kuyimirira mu ggolo zaabwe ez'ebyobufuzi. Tugenda balemesa. Kubanga naffe tugenda balemesa. Tuteekwa balemesa. Kama ni ebigambo bye yayogera. Esther yafumba emmere n'agifumbira kabaka. Namugamba munnange ow'ekitiibwa ogunde. Badde nyina okufumbira kuba togenda kudda mukunda bakiki. Mayiga agenda kunzita nago kiki. Najjayo ekiwandiiko mu bbaasa namugamba mbona wasayininga batutte anti nange ndi Muganda. Ffenna Abaganda bagenda tutta olaba. Kati genda osome essula za Esther ojja kulaba Mayiga nga alwanirira ekitiibwa. Mayiga n'empuuga ekibateesezza ku kitindiro ekyo kye babadde bazimbidde omuntu okumuwanikako biri mu Bayibuli bawanikiddwa ku kitindiro kyabwe kwe bayagala okuwanika omulala kati kwe babawanise. Kamayiga katambula kawulira empewo ekafuuwa obunyuma kayambala pule ne kambala ndaweya ne kambala essuuti ne kambala biki naye kabeera katambula kekwatayo emabega nga kawulira empewo ekafuuwa obunyuma. Balina omuswalo kyentegeeza njagala tubyogere tubitegere mu context entuufu. Batambula baswala bampuuga